Amanya eddobozi bamutemu SMX representing straight out SMX media. Omanya omuntu omusobola okubeera mu ddiini naye ng'eddiini gy'olimu gwe kennyini ng'omuntu togyekakasa na kugyekakasa naye ng'eddiini gwagirimu ate Katonda tagenda kugamba mbu lwaki oli mwene eddiini omugambe lwakuba taata wange oba omuwa ensonga lwakuba maama wange oba omuwa ensonga olw'okuba pasita wange oba omuwa ensonga olw'okuba sheehi wange. Agenda kubuuza lwaki oli waliwo eddiini ng'ensonga gy'olina okuwa enakubeera ku ggwe. Josted oba gwe tumanyi bulungi nnyo nga kati Hassan Kigozi zina gudigudde agamba ya Allah webale nnyo kunzigulirawo maaso nendaba eddiini y'Obuyisiraamu nga y'eddiini kubanga saawa zineeno oyo gw'olabako agenda e Makka ne Madina mawulire gasanyu nnyo neera yafunye omukisa gw'amaanyi okubeera nga bamuwadde offer y'okubeera nga bagenda mutwala e Mekka okola umura ne Madina. Eri kitiibwa ky'amaanyi nnyo eri Josted, kitiibwa ky'amaanyi nnyo eri omuntu agenda okubeera nga akola umura. So Josted kati sawa yonna tujja mulaba nga ali ku nnyonyi ne wati agende e Mekka asobole okubeera nga akola umura nga actually ani Kenzo ne Kenzo naye bamuwa offer yemu nera Kenzo yagenda n'atuukiriza eyo ogwo omukisa gwe bamuwa yagenda n'agutuukiriza. Kenzo yagenda e Mekka ne Madina yes yagenda n'akola umura e Mekka ne Madina. Tujjukira bulungi oba omwaka nga gumwe emabega oba ogwo gwennyini oguwedde ogwa COVID-19 sijjukira bulungi oba COVID-19 nga tanakubeera nga agira then Kenzo naye yagenda n'akola umura e Mekka ne Madina. Kati ne Josted naye bamuwadde omukisa gwe gumu musajja watu Hassan okubeera nga agenda e Mekka okubeera nga akola umura. Mweyo conference nira mwabaddemu abantu bangi ng'ebifaananyi wenzize mbibalaga mwabaddeyo Moses Sali gwe tumanyi obulungi nnyo nga Bebe Cool ne mukyala we Zuwena ne mutabani waabwe ne ababeerayo kaawo ne Faizo Rabadaba amanya gaage ekisiraamu ye Faizo nira musajja musiraamu Maulana naye yabaddeyo Leila Kalansi Kachapizo suubira no conference ye yabaddemu ne Mufti Mek kyensuubira babeera tewabaddeyo ndala related to this one ye ne yabaddemu ne Mufti Mek kijjukira yayingira ne ggwanga lya Uganda gye buvuddeko. So eno conference etera okubeerawo naddala mu Ramadhan buli mwaka. Nira babadde bayitanga abantu abatutumufu ab'enjawulo okubeera nga bajja okubeera nga bagyetabamu nera n'ogw'omurundi guno eno Bebe Cool ne mukyala we bagenze ne bagyetabamu Hassan naye n'agenda n'agyetabamu Josted yafunidde n'omukisa ogw'okubeera nga bamusasulidde okubeera nga agenda e Mekka ne Madina okubeera nga akola umura nera awulira amasanyu nera n'ekitiibwa akizza eri Allah. So katubasabire buli kimu kigendere ddala bulungi n'abayimbi abasigadde basobole okubeera nga beekwatira ku ddiini ezo zennyini ze bawuliramu ne bali comfortable nazo. Sijja kusalirawo ddiini eno oba eno naye gwe beera mu ddiini gy'owulira mbu yes oli comfortable naye owuliriramu emirembe nga Josted oluvannyuma lw'okulosinga okuva eri okudda eno buli kimu alabira ddala nga kimutambulira bulungi nnyo mu Buyisiraamu. Kati huyo bamuwadde ne offer okugenda e Mekka ne Madina. So tewaliwo kintu kyoyinza mugamba Josted kirala ebbanga lyamaze n'ebbanga ettono lyakamala mu Buyisiraamu ebirungi byafunyemu ng'akyeyogera. Samanya ddoozi sigadde mu SMX obeera gadde story yange gye nkoze bamika nkusaba subscribinga no SMX media tubeera ne updates buli ssaawa buli kaseera buli lunaku. SMX I sign out.